Nina kibuuzo kye nzize mpulira otuusa otya omukyala ku ntikko senga nkoze ntya okusanyusa omukyala wange senga nkoze ntya okutuusa omukyala ku ntikko senga ngezezaako okuzina mukazi wange naye mukazi wange tatuuka ku ntikko. Ngenda kubawa kye nandiise just a summarized thing but tujja kukola live about that thing cause waliwo topics zema njagala okavalinga nga nnene so katugende mu video. Ekisookera ddala oba oyagala okutuusa omukazi ku ntikko waliwo obutiipu nga 5-6 bwe ngenda okubawa leero bw'olina okutunuulira oba bw'olina okugoberera n'otegeera ekituufu eky'okukola ku mukyalo oyo. Okitegeera abasajja abasinga mulowooza nti okwezina kiringa script guide oba something that is scripted nti kubanga tubagamba omukyala ebintu ebisinga omusanyusa oba ebimu ku mubiri gwe bisinga omukyamula simanya amabeere simanya emimwa ginuuneko simanya ensingo simanya like we break it down for you so omuntu wakuga nti ebifo biringa 8 by'olinza okukwata muno okyamula omukazi kakati gaggwe ogenda ng'omumusoko oguwa ddakiika emu ng'omukomba ng'ovaawo ng'odda ku mabeere ddakiika emu kwegamba ng'olinga ali ku script nti okola kiri kyennyini ky'owulidde nga nago gaweeweete ddakiika emu ng'ovaawo ng'oga bagambye mukwateko ku musino ng'ogenda ng'okuuta kwegamba you know what you are doing something in a wrong way. Ebintu byokola byandibadde bituufu naye obikola mu wrong manner. Okitegeera bw'oba oyagala omukwano n'ekirala oba okutuusa omukazi ku ntikko nga byonna tonaba nabbibuuza kutegeera waawe mukwata biki bye nnina okukola mu buliri manya nti omuntu gw'ogenda okuzina musanyufu gy'oli. Okuzina omukazi omutuusa ku ntikko kitandikira outside the bed tekitandikira mu buliri bwammwe kitandikira bweru wa buliri. Tolinza kuŋŋamba nti ogenda tuusa omukyala ku ntikko nga mu butuufu munyiivu naawe. Oli muntu atafaayo ku makaago abaana baba banja fees you don't care buno mbogenda kuntuusa ku ntikko really golaba nga kisoboka tetulina kyakulya mbogenda kuntuusa ku ntikko oba tubadde mu ddiiro n'omboggolera mbukati ngenda kujja mbugo ntuuse ku ntikko. Okutuuka ku ntikko kw'omukyala it's not only about gwe omusajja engeri gy'omuzinyeemu naye kennyini ng'omukyala alina okuparticipatinga mu nsonga eyo ate ng'agenda kuparticipatinga like psychologically oba emotionally kitegeeza ngenda kukozesa bwongo bwange singa sibeera musanyufu naawe singa mbeera nga siri content naawe oba siri contented nabyo byokola siri you know the vibes are not good kitegeeza sigenda kubeera nga nsobola okutuuka ku ntikko ne bw'onaabanga buli kimu okikoze nga bw'oba olina okukola ki okukikola. So kitandikira outside omukazi mutegekere ddala obwongo akamuli ako bw'okamuleetera ng'onnyusa tekalina buzibu. Mind the way you talk to your wife oba mukyala oba girlfriend bo simanyi but whatever mind how you communicate with her. Obwetaagisa okuboggola but not ng'olinga aboggolera omwana omuto. I also don't even recommend nnyo ebintu by'okuboggola. We can always talk things out kuba tuli bantu bakulu mpisa with respect treat me with respect nange nja kuwulira nti onjagala. Omukazi singa awulira nti omwagala oba awulira obwagazi bwo ng'abuwulira okuva like mu ddiiro mu bantu yeah this guy loves me ogenda omutuukako mu buliri nga omubiri gwe gukwagala omubiri gukwagala ebirowoozo bikwagala ye kennyini nannyini byakwagala nannyini mubiri n'ebirowoozo akwagala kigenda kwanguyira okubeera ng'osobola ki omutuusa ku ntikko. So gw'ogenda kujja ku online osome ngambe senga agambye bw'omuweeta obugere simaana okola bw'oti simaana okola oti ng'otandikirawo. Ekyokubiri do not rush topapa okupapera njabazaayo ku byenjogedde mu maaso nti nze emimwa ogibuuseeko ogenza ku mabeere ogakuusekuuse ovuddeyo teweetaaga kurashinga it's tension eri build up ereetera omukazi okubeera ng'atuuka ku ntikko oba nga explode like ekintu ekiri munda ekyo kiba kibuildinga ki explodinga okitegeera nabeera ng'asobola okutuukawa ku ntikko. So tension tugibuildinga up mpola mpola with the how we touch her biki obugambo bwe tumugamba ebifo bye tukwatamu in a very slow motion but sure and consistent. Awo tugenda tuukawo mbanyonyola ekigambo ekyo kyembadde ntegeeza bwe njogera ekigambo consistent. So ekyo nga tukivuddeko tumaze okubeera nga tumutegeka bulungi nnyo. Omukyala sooka omutegeere ye ng'omukyala maze okutegeera nti kale omubiri gw'omukyala ensingo amaaso ebigere simanya ekiwato simanya biki byonna bimukyamula bwe mbikwata kwakyamuka era ali bwati kakati tegeera ye omukyala omusino gukola ki ku mubiri gw'omukyala
nti gumuwa ssanyu lwaki olwashinga oguyita kenfuli ziyamba ki ndisobola okunyambako omutuusa ku ntikko gisport ekola ki ntesobola okunyambako omutuusa ku ntikko mbikola nti mbikola bwe nti ye kikyasinga okwagala nti asinga kwagala kineeno ekyo no tusobola okituukako ekyasinga kwagala kineeno through talking nabagamba omukazi tomugamba direct waliwo ebintu etagenda gamba it depends by the way mukazi kigwodiringa naye omukyala wo abaye muntu ali open naawe asobola okwogera nawe ya there is no need okwetoloola omugamba baby kiriwo ekikolera ijja kikubira kubanga aliki open naawe wabula wabanga tiye muntu atali nnyo open ye muntu eyeekomomma ye muntu atayagala nnyo kwanja bintu osobola omuyita mu bukodyo n'omugamba baby I want to try something new naye njagala like ompe max ng'osinziira out of 10 nti bwenkola bwenti ne bwenti njagala oŋŋambe nti kati how you feel according to how you feel ngamba nti nkwaddewo 5 oba 10 kigenda kuyambako okutegeera ki omubiri gw'omukyalawo bw'omala okutegeera ekyo kakati tugenda kukola kye tuyita okumuyimya nga tuli gentle and very very gentle omukazi muweeweete bulungi bw'omala okumuweeweeta bw'onaaba otuuse ku musino obanga otuuse ku gisport ekizibu kye mwina abantu abamu omuba muli mu kuzinimana omukazi n'atandika okubeera ng'akyusa amaloboozi ng'omulaba nti kati akyamuse omuliro gutandise emmotoka etandise okukwata omuliro omanyi kyemukola you decide to rapidly do it like obadde ozina omuntu ng'omuzinira ku speed ya kaŋŋambe 5 kubanga omulaba nti kati ayidde kati ate olimuvugira ku 10 just be constant kyenayogedde wali ku peesi gy'obaddeko tovaako kubanga kitegeeza eyo peesi yennyini gy'oliko ye mukyamudde so toyongeramu tokola ki tambulira ku eyo peesi gy'oliko omukazi agenda kubanga akola ki ng'atuuka ku ntikko naye gwe bw'onaayagala okwongezaamu oluusi ogenda kuseseetuka ove mu ako akafo k'obadde okoonamu akabadde kakola ki kamukyamula bwe tutuuka ku nsonga y'omusino nabagamba omusino mugulaba bw'ogukuuta ennyo guluma bw'oguyisaako oluusi katini tawuli like ta feeling eyo test but tokuuta nnyo simaanyi gently rabbit mpola omukazi paka bw'anaabeera ng'akola ki ng'atoba obulungi oba ng'ayima ate toyisa lugalo lukalu ekyo ndi kibagamba lubeerera toyisa lugalo lukalu ku musino luluma luleeta pain teluleeta kukyamuka kuli eriko tunyonya wabula luleeta ki pain so be steady and consistent bw'obanga oli mu kukola ensonga eyo nti tuli kutambula ku peesi namba 2 vugira ku namba 2 kasi tolaba nga tubadde ku namba 1 ne tudda ku namba 2 n'akyamuka togenda te ku namba 3 ogenda kyankalanya ebintu gwe beera waawo ku namba ki namba 2 omukazi akole kyatabuke alekaane akole atya paka oluusi bw'anaabeera ng'asobola okukola ki okutuuka ku ntikko n'ekirala tokikaka ekintu ky'okuzina omukazi ekyokutuusa omukazi ku ntikko tekikaka leero nina okutuusa ku ntikko bebi olina otuuka ku ntikko otuuse n'omubuuza biki ajja kulimbira bwereere agambe ntuuse naye ng'ekituufu tatuuse so ebintu ebyo bw'onaaba obyewaze kijja kukuyambako okubeera ng'osobola okubeera ng'omukyala omutuusa onaaba obigoberedde kijja kuyambako okutuusa omukyala ku ntikko muwuliddemu nga mbagamba nti nyonya omukira omunene simandeeta omukira omwavu simandeeta no just simple things byetulema okugoberera oluusi ne bitulemesa okubeera nga tusensa bakyala baffe oba nga tusensa bannaffe mbeera bulungi omukama bankumire mweraba temujjanga okwo